إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. Abuluganda bebitibwa, assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuhu. Wekitibwa Allah azza wa jalla tumwebaza okubeera nti akyatwazisa ate nate obulamu, akyatwazise obusiraamu. Tumusaba Allah azza wa jalla ayongere bitukuumira ate atusobozese wekitibwa Allah azza wa jalla okubeera ntubiganyirwamu biidhnillahi tabaraka wa taala. Tubeerenga tuleme kubeera nga himar yeyogerako n'agamba nti kamathali himari yahmilu asfara. Okiwulidde? Tuleme kubeera bwe tutyo nga himar, wabula ffe tubeere nga kyetwetisse kyetulina masha Allah nga tukiganyirwamu biidhni tabaraka wa taala. Njagala okusooka okutwala omukisa guno biidhnillahi taala okubeera nti nkubagiza muganda waffe, sheekhe waffe, mukama waffe Sheikh Hamza Kigozi olw'okuviirwako omwana. Okiwulidde bulungi? Allah azza wa jalla yabawa ezzadde ne babeera nayo wiiki emu yokka, ate obwekitiibwa Allah tabaraka wa taala n'alitwala. Bw'atyo Allah azza wa jalla enkola ye akola kyaba ayagadde owekitiibwa Allah tabaraka wa taala, ate nga la yusalu amma yaf'al, tabuuzibwa ku kyaba akoze, wa hum yusalun, ate ffe tujja kubuuzibwa singa weekandagga, singa weekyangakyanga, obeera ojja kubuuzibwa mu maaso g'owekitiibwa Allah tabaraka wa taala. Nekyo tusaba Allah azza wa jalla abagumye bakadde baffe, abaweemu empeera nnyingi biidhnillahi taala, ate abasikizeemu ekisinga obulungi ezzadde lyaffe, omwana waffe oyo owekitiibwa Allah tabaraka wa taala amuteeke mu bantu abagenda otuwolereza, oba abantu abagenda okubawolereza bakadde be abo yawmal qiyama, ku lunaku lw'okumusinkana owekitiibwa Allah tabaraka wa taala. Wa barakallahu fiikum. Mu ngeri y'emu njagala okutwala omukisa guno era okubeera nti ngumya abafamire ya muganda waffe Sheikh Adam Kasiita eyali Amir Division eyerubaga, ate mu ngeri y'emu nga imaamu owa Masjidi Salaf Nateete, mu ngeri y'emu nga daa'i muwalimu asomesa abaddu ba Allah subhanahu wa ta'ala. Wallahi bangi abayitidde ku mukono gwe, okiwulidde, bangi abalungamidde ku mukono gwe. Ffe betumanyi, tusaba Allah azza wa jalla akkirize, amusaasire, amusonyiwe ebyamusobako, akkirize kaweefubeewe, amuwandiike mu bantu b'omujjana biidhnillahi tabaraka wa ta'ala. Wa barakallahu fiikum. Baddu ba Allah azza wa jalla, omusomo gwaffe silsilatu durusin hawla aljannati wannar, olujegere lw'emisomo egikwatagana ku kujjana ya Allah tabaraka wa taala n'omuliro gwa Allah azza wa jalla. Olwaliro biidhnihi tabaraka wa taala wa bi'izzatihi tugenda kukwatagana ne lekicya ya namba 15 biidhnillah, lekicya ya namba 15 biidhnihi tabaraka wa taala, era nga tugenda kukwataganako n'ekiyitibwa oba omutwe ogugamba nti annaaru, ekiyitibwa omuliro gwa Allah azza wa jalla maskanul kafara al mushrikin, kyekisulo. Okiwulidde? Kyekisulo oba bwe butuuze bw'abakaafu bonna abashiriku abagatta ku Allah tabaraka wa taala. Pointi eyokubiri gye tugenda okulabako addu'atu ila nnaari, abakowooze nga bakoowoola bazza eri muliro gwa Allah tabaraka wa taala.
nga bakoowola bazza eri muliro gwa Allah tabaraka wa taala wa barakallahu fikum. Amma binisba li maskan annar kugamba omutwe gwe tusoose okulaba okugamba nti annaaru maskanu lkafara almushrikin, omuliro gwa Allah tabaraka wa taala kyekisulo kyabakaafu bonna abashiriku abagatta ku Allah subhanahu wa taala ebintu ebirala ebyenjawulo barakallahu fikum mu bitonde bye awekitiibwa Allah azza wa jalla. Tugamba wabillahi tawfiq nti lamma kana alkafaratu almushrikuuna khalidina fi nnaari, nga bwe kiri nti abakaafu abashiriku bakubeera mu muliro obugenderevu n'obugenderevu, bakubeera mu muliro gwa Allah tabaraka wa taala obugenderevu n'obugenderevu, fa inna nnaara, mazima ddala nno omuliro tu'tabaru binisba lahum sakanan wa ma'wa, gubalibwa ku saidi y'abakafiiri nga sakana kuga kisulo, wa ma'wa era buddo bwe buddo bwabwe, okiwulidde bulungi, kisulo kyabwe era bwe buddo bwabwe. Kama anna aljanna, nga bwe kiri nti ejjana maskanul mu'minin, kyekisulo kyabaddu ba Allah tabaraka wa taala abakkiriza. Owekitiibwa Allah azza wa jalla bwe yali akyogerako yagamba nti wa ma'wahumun nar, obuddo bwabwe muliro, ayogera ku bakaafu abashiriku. Ma'wahumun nar, obuddo bwabwe muliro gwa Allah subhanahu wa taala, ebisulo byabwe oba ekisulo kyabwe muliro gwa Allah azza wa jalla, gye b'okubeera muliro gwa Allah tabaraka wa taala. Wa bi'sa mathwa adh-dhalimin, kisulo kibi nnyo, buddo bubi nnyo obw'abalyazaamaanyi abashiriku abakaafu, abeeryazaamaanya bo bennyini ne balyazaamaanya n'owekitiibwa Allah tabaraka wa taala bwe baagaana okumusinza, bwe baagaana okumwawula, ne basalawo okubeera nti bamugattako owekitiibwa Allah azza wa jalla wa barakallahu fikum. Eyo nno suratu Ali Imran 151. Owekitiibwa Allah azza wa jalla mu aya endala yagamba nti ulaika ma'wahumun nar, yali ayogera ku bakaafu abo abashiriku ababi. Ulaika ma'wahumun nar, abo nno obuddo bwabwe, ekisulo kyabwe, obutebenkevu bwabwe, kugamba obutuuze bwabwe muliro gwa Allah tabaraka wa taala, bima kanu yaksibun, olw'ebyo bye bakolanga, olw'ebyo bye bakolanga. Suratu Yunus aya namba 8. Owekitiibwa Allah azza wa jalla mu aya endala n'atulaga ng'agamba nti alaysa fi jahannama mathwan lilkafirina, alaysa fi jahannam mathwan lilkafirina, abaffe tekiri nti mu muliro gwa Allah tabaraka wa taala jahannam, tekiri nti mu muliro gwa Allah azza wa jalla jahannam mwe muli oba yeri obuddo obw'abakaafu. Naam, yeri okubeera kw'abakaafu, okusula kw'abakaafu. Suratul Ankabut aya ya 8. Owekitiibwa Allah tabaraka wa taala mu aya endala yatulaga n'agamba nti ma'wakumun nar hiya mawlaakum, ma'wakumun nar hiya mawlaakum, obuddo bwammwe muliro gwa Allah tabaraka wa taala. Hiya mawlaakum, gubamalira amakulu nti gwe gugenda okubateekerateekera byonna ebikwataganako n'embeera ze mugenda okuwangaalamu, ze mugenda okufaananamu, ebyokulya biki. Amakulu Allah tabaraka wa taala okugaa nti ma'wakumun nar, yani masirukumun nar, obuddo bwammwe muliro. Hiya mawlaakum ay hiya awla bikum min kulli manzilin, omuliro ogwo gwe gusaana gye muli mmwe abafaanana bwe mutyo, abakaafu abashiriku, okiwulidde, omuliro gwe gubasaana okusinga ebifo byonna ebirala, okiwulidde, oba ebisulo byonna ebirala, kyekisulo kyammwe gye mugenda okubeera, bwe buddo bwammwe. Subhanallah, soba Allah taasi. Eyo nno aya tugitegeeremu nti omuliro gwa Allah tabaraka wa taala hiya ma'wahum tatawalla amrahum, bwe buddo bwabwe abashiriku abakaafu, tatawalla amrahum, kugamba gwe gugenda okubeera nga kugamba embeera zaabwe zonna gwe guzi overtaking. Allah tabaraka wa taala agenda gukkiriza, okiwulidde bulungi, oba yakiteekateeka dde owekitiibwa Allah tabaraka wa taala nti ebikwata kubo omuliro gwa Allah azza wa jalla gugenda bamalira,
okiwulidde byakulya muliro gwa Allah azza wa jalla, byakunywa azaabu ezigulimu, okiwulidde bulungi, kusula azaabu ezo, bisiikirize azaabu, nga bwe twakulembera okulaba mu misomo gyaffe egyakulembera. Wa barakallahu fiikum. Naam, tugamba barakallahu fiikum nti wahiya bi'sat almaskan walmathwa, mwana wattu budde bubi nnyo ate nga kisulo kibi nnyo, butuuze bubi nnyo, okiwulidde, omuliro gwa Allah tabaraka wa taala. Allah bwe yali akyogerako yagamba nti fahasbuhu jahannam, oyo afaanana bw'atyo omukaafu, oyo afaanana bw'atyo omushiriku, oyo afaanana bw'atyo agatta ku Allah tabaraka wa taala ebirala, okiwulidde, alemererwa okusinza Allah tabaraka wa taala nga mwawula, wawula n'amusinzizaako ebirala oba n'asinziza ddala totale ebirala ebitali Allah azza wa jal. Allah tabaraka wa taala bwe yali amugerako yagamba nti fahasbuhu jahannam ay hiya kafiyatuhu uquba fi dhalik, okiwulidde, kwegamba omuliro gwa Allah azza wa jalla gumumalira ebibonerezo ebigulimu Allah yateekateeka dda, ekikulu kya byonna kuguyingira, khalas ebisigadde munda mwebiri agenda bisangayo jahannama. Allah tabaraka wa taala n'agamba nti wala bi'sal mihad, budde bubi nnyo, wallahi budde bubi nnyo, mbeera mbi nnyo gye bagenda okutuukako oba okutuusibwako nga bayingidde omuliro gwa Allah subhanahu wa taala mu suratul Baqara 2:6 aya eyo. Allah azza wa jalla agamba mu aya endala nti wa inna lit-taghina la sharra ma'ab, mazima ddala bakiwagi bonna bamawale abeekuluntaliza ku mateeka ga Allah azza wa jal, abazimbira ku mateeka ga Allah azza wa jal, ku sunna z'omubaka Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah boogerako ng'agamba ki? Agamba nti la sharra ma'ab, budde bubi nnyo bwe balina, n'agamba bwe buliwa jahannam yaslawnaha fabi'sal mihad, bagenda mu jahannama. Naam, bagenda mu jahannama gye bagenda okuddizibwa, gye bagenda okudda, fabi'sal mihad, budde bubi nnyo 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 ekitagambika. Barakallahu fiikum. Suratu Saad 5:5-6. Wa barakallahu fiikum. Naam, tuse ne tugenda ku kiyitibwa addu'atu ila nnar, abakoowoze nga bakoowola bazza eri muliro gwa Allah subhanahu wa ta'ala. Bali omubaka bwe yatugambako sallallahu alaihi wasallama nti du'atun ala abwabi jahannama, abakoowoze we bali nga bakoowola bali ku mulyango oba ku miryango gya jahannam. Kiteka bulungi, bali ku miryango gya jahannam bakoowola. Nabbi n'abatwekesa ffe ng'abakkiriza biiznihi tabaraka wa ta'ala, n'atugamba nti man ajabahum, omuntu yenna n'abaanukula, kadhafuhu fiha, bagenda muyingizisa omuliro ogwo, bagenda mukasuka mu muliro ogwo jahannam, bakoowola bakasuka mu muliro gwa Allah tabaraka wa ta'ala jahannam. Kakati be bali waabo addu'atu ila nnaari, abakoowoze nga bakoowola basika bazze eri muliro gwa Allah tabaraka wa ta'ala. Naam, kigambibwa nti ashabul mabadi ad-dalla, bannannyini bigurupu ebyabula, okiwulidde, bannannyini nzikiriza ezaabula, bannannyini principles ebyekibuze, wal madhahib al batila, n'amakubo amafu amakyamu, al mukhalifuna li shar'illah, abawakanya abaawukana ku shariya ya Allah tabaraka wa ta'ala, ku mateeka ga Allah azza wa jalla, waddu'a al mu'minuna bi batilihim, n'abakoowoze abakkiriza obufuubu obukyamu bwabwe, okiwulidde, bo ne babukkiriza era ne babukoowolerako, ne bakoowola abaddu ba Allah tabaraka wa ta'ala nga babazza eri obukyamu obwo obwagakoosikosi agafu nga abashiya, nga abasuufi n'abalala, abo abafanaganako bwe batyo, hum du'atu nnaari, be bakoowoze b'omuliro gwa Allah azza wa jalla. Allah bwe yali aboogerako yagamba nti ulaika yad'uuna ila nnar, abo abafaanana bwe batyo bakoowola baddu ba Allah tabaraka wa ta'ala nga babazza eri muliro gwe, mu suratul Baqara 2:21. Owekitiibwa Allah azza wa jalla n'agamba mu aya endala, waja'alnahum a'immatan yad'uuna ila nnar. Allah tabaraka wa ta'ala bakaafu abashiriku abo bofu agakoosikosi agakyamu, kati nga bw'olaba abashiya
qatalahumullahu anna yufakun wa qabbahahumullah wakiwulidde bulungi abantu abo bonna abafaanaganako bwe batyo Allah azza wa jalla yabateekamu bayimaamu mwana wattu nabo balina ba aimma abakulembeze wakiwulidde bulungi bano abalala be bagoberera naye nga abakulembeze abo yad'uuna ila nnaar nga bakowoola bazza eri muliro gwa Allah subhanahu wa ta'ala suratul qasas anamwemu wa min haula'i nembakowooza abafaanaganako bwe batyo naam nembakowooze abafaanaganako bwe batyo amakulu abakowooze nga bakowoola bazza eri muliro gwa Allah azza wa jalla ashaitan mwe muli sitaani embi enkolimire nezisitaani endala zonna Allah azza wa jalla yagamba nti awalau kana ash-shaytanu yad'uuhum ila adhabi as-sa'ir abafe tekiri nti sitaani yabakowoolanga oba bakowoola ebazza eri muliro gwa Allah tabaraka wa taala bibonerezo bya muliro gwa Allah azza wa jalla naam suratul luqman aya 21 Allah azza wa jalla nagamba nti innama yad'u hizbahu liyakunu min ashabi as-sa'ir sitaani ekowoola grupu zaayo naam sitaani ekowoola grupu zaayo oba ekibinja kyayo ekowoola beekowodde ebabuze lwaki liyakunu min ashabi as-sa'ir basobole okubeera nti babeera mu bantu b'omuliro amakulu bayingira omuliro gwa Allah azza wa jalla suratul fatir aya 6 وبارك الله فيكم نعم وهؤلاء الذين يدعون إلى النار في الدنيا abonna abakowoola nga bazza eri muliro gwa Allah tabaraka wa taala kuno ku nsi yaquduna aqwamahum wa atba'ahum ila an-nari fil akhirah bagenda kulembera bagenda kusika bagenda kuwalula kireka bulungi bagenda kuvuga abantu baabwe be bakowoolanga abagoberezi baabwe abakkiriza ne bagoberera obubuzi obwo nga babatwalawa ila nari fil akhirah nga babakowoola amini nga babavuga babawalula babatwala muliro gwa Allah tabaraka wa taala ku lunaku lwakhira fa firaun mathalan ekyokulabirako nga kati firauna nga bwolaba firauna Allah azza wa jalla amwogerako atya agamba nti yaqudumu qaumahu yawma alqiyama fa awradahum an-nar agenda kulembera agenda kuvuga nga ye dereva agenda kuvuga abantu bonna abaali mu kikoosi kye abantu bonna abamukkiriza abantu bonna abamugoberera kiteka bulungi ku yawma alqiyama agenda bavuga nga batwalawa fa awradahum an-nar abayingiza omuliro gwa Allah azza wa jalla suratu hud 98 naam wa kullu qadati sharr bonna bavuga baddereva b'obubi abakulembeze b'obubi alladhina yad'una ila aqaidi wa mabadi mukhalifa lil islami abakowoola nga bakowoolera kugana agabinja agabuze bakowoolera kunzikiriza enfu embi ez'ekishiriku ezaawukana n'obusiraamu kye bugamba oba n'obusiraamu obutuufu hum du'atun ila nnaari abo bonna bakowooze nga bakowoola bazza eri muliro gwa Allah tabaraka wa taala lwaki lianna tariqa alwahida olw'ensonga nti ekkubo erimu lyokka alladhi yunji min annaari wa yudkhilu aljanna kugamba eriwonya omuddu wa Allah subhanahu wa ta'ala okuyingira omuliro gwa Allah tabaraka wa ta'ala nerimuviirako okubeera nti ayingira ejjana ya Allah subhanahu wa ta'ala huwa tariqu liman lyekkubo lyaki lyobukkiriza mujjukira bulungi nnyo nti eri mu'min ali firaun yagambanga abantu be nga bagamba atya ويا قوم ما لي أدعوكم إلى النجاة وتدعونني إلى النار abanga bantu bange mubadde mutya lwaki mbakowoola ngambakowoola kubazza eri bulungamu kubazza eri kuwona kubazza eri kwesiima kubazza eri Allah tabaraka wa taala kubazza eri jjana ya Allah azza wa jalla watad'unani ila nnaari ate nga munkowoola munsika munziza eri muliro gwa Allah tabaraka wa taala suratul ghafir ana muwemu naam bamukowoola oba bo bamuvuga
abakoowolera ku tawhid bo bamuvugira ku ki ate kunanga ne kumuzza muliro gwa Allah subhanahu wa ta'ala. Okiwulidde kati bamukoowolanga batya oba bamuvuganga batya bo kanu yad'unahu ila fir'auna wa kufrihi wa shirkihi bo bamukoowolanga nga bamuzza eri fir'auna n'obukaafu bwe n'obushiriku bwe bakoola bazza eri fir'auna wa huwa yad'uhum ila Allahi wa tawhidihi wal imani bihi ate nga ye abakoola bazza eri Allah azza wa jalla abakoola bazza eri tawhid okwola Allah subhanahu wa ta'ala abakoola abazza eri kukkiriza owekitiibwa Allah tabaraka wa ta'ala wa barakallahu fikum. Na'am walamma kana al-kuffaru du'atan ila an-nari abakafiri mwana watu bamala okubeera nti bakoowoze abakoola nga bazza eri muliro gwa Allah tabaraka wa ta'ala harrama Allahu ala al-mu'minina az-zawaja min al-mushrikat Allah azza wa jalla yakiharamisa Allah azza wa jalla yaharamisa Allah azza wa jalla yagaana okiwulidde bulungi yagaana oba yaharamisa eri abakkiriza az-zawaja min al-mushrikat okuwasa abashiriku abagatta ku Allah subhanahu wa ta'ala ebintu ebirala kama harrama ala al-mu'minat nga bwe yaziriza kubayitibwa abakkiriza abakyala az-zawaja min al-mushrikina okubeera nti bafumbirwa abashiriku abakaafu. Naam owekitiibwa Allah azza wa jalla yagamba mu suratul baqara 2:21 nti wala tunkihu al-mushrikati hatta yu'min wala amatun mu'minatun khayrun min mushrikatin walau a'jabatkum ولا تنكحوا المشركين حتى يؤمنوا ولعبد مؤمن خير من مشرك ولو أعجبكم أولئك يدعون إلى النار والله يدعو إلى الجنة والمغفرة بإذنه ويبين آياته للناس لعلهم يتذكرون. تقول يا الله تبارك وتعالى وأقام ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن temugezanga ko kuwowa abashiriku abakyala abashiriku abakaafu paka nga bakkiriza owekitiibwa Allah tabaraka wa ta'ala n'agamba nti wala amatun mu'minatun omuzaana okiwulidde bulungi omuzaana omusajja yayitibwa omuddu omukyala yayitibwa omuzaana kati omuzaana nga mukkiriza khayrun min mushrikatin yasinga obulungi okusinga omukyala omushiriku omukaafu walau a'jabatkum ne omukaafu ono omushiriku ono ne bwabakubaganya atya ne bwabewuunyisa atya obulungi bwe emaali ye olulyo mwava netwala tugende ebyo byonna nothing ebyo byonna null and void kireka bulungi kasabira mukaafu oli owa wansi naam oli owa wansi omukyalo owa wansi gwe banyooma gwe bakola batya naye bwabeera nga mukkiriza yasinga obulungi okusinga ono. Allah tabaraka wa ta'ala n'agamba nti wala tunkihu al-mushrikina hatta yu'minu era temugezangako okuwaayo abaana bammwe eri abashiriku mbu babawase babawoowe hatta yu'minu paka nga bakkiriza ne bava mu bushiriku ne bava mu bukafiiri ne basiramuka ne bakkiriza Allah tabaraka wa ta'ala. Wala abdun mu'minun omuddu nga mukkiriza khayrun min mushrikin yasinga obulungi okusinga omusajja omushiriku oba omukaafu walau a'jabakum ne bwabewuunyisa avuga emmotoka ziri ennene ayina zikalina ayina zakeedi ali mu kifo kinene naye nga mushiriku mukaafu temumuwa mwana wammwe oli owa wansi oli kasabeera nga mukkiriza mwana wattu yabeera asinga obulungi. Allah n'agamba subhanahu wa ta'ala ulaika yad'una ila an-nar abunno abafanaganako bwe batyo ne bwe mubewuunya okiwulidde bulungi ne babeera ne sente zitagambika ne babeera balungi batya ne babeera ne zakeedi ne babeera n'obukulembeze ne babeera ne ebyo byonna nothing ulaika yad'una ila an-nar
abo bakoowola bazze eri muliro gwa Allah azza wa jalla. Wallahu yad'u ila aljanna wal maghfirati bi idhni. Ate Allah azza wa jalla yakoowola azze eri jana ya Allah, azze eri janaye owekitiibwa Allah tabaraka wa ta'ala, mpozi n'okusonyiwa olw'obuyinza bwe owekitiibwa Allah olw'okwagala kwe subhanahu wa ta'ala. Wa yubayyinu ayatihi linnaasi la'allahum yatadhakkaruun. Allah subhanahu wa ta'ala annyonnyola amateeka ge eri abantu, naam, abantu bageetegereze bulungi. Mwana wattu nga singa banaakikola bajja kufuna ebyokwebuulira ebitagambika mu bigambo by'owekitiibwa Allah tabaraka wa ta'ala. Barakallahu fiikum wa jazakumullahu khairan wa kathara Allah min amthalikum. Wafaqa Allahu al-jami' lima yuhibbu wa yarda. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuhu.